Endobeso. Ndabo mukaka tunzifiro tifama. Ekintu ky'omuziki. Ala. Sebo. Wanje Sebo. Oli ku BTFM oyogera ne mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Jebale ko muganda wange. Mu program sisimuka obadde wangamba nti oyagala nkukubireko. Nagamba njagala nkubireko. Ninamu obuzibu. Mukunja munayo. Nina mukyala wange. Ala. Alade munaye. Nina mukyala wange. Abasinga bamumanyinga mama Peter. Aye mama Peter oyo. Anoba nnyo. Anoba n'agenda n'amalayo weekisi 2. N'akomawo n'abeerako ewaka muba mugenda kongola mwezi. Ogenda okulaba nga atakongodde azeemu anobye amazeewo wiiki 3 wiiki 2 bw'atyo. Kati nzirawo neebuuza kiki ekiri emabega w'ekyo lwaki agenda ate nadda awatali nsonga. Ayinza okuba ng'alina oba bikuruupu ng'ebyo baba bakola bintu bya kifere oba nga bamuteekamu okwetunda. Alina owa booda gw'atera okukubira bamuyita Kalanzi kuba mumanyi. Kalanzi oyo yamunona mbu amutwala ku mulimu naye sibitegeera oba biki oba akola ki oba wegamba biri awo. Osooka ova wali ebireekaana kubanga ajja kuwulira ebireekaana. Va wali ebireekaana. Ati mbadde natambudde dda nga ndi mu kuyiriba nga womanya eby'ensene. Noonyawo dda. Kale. Nooza kati wano wali bulungi. Nkyabiwuliramu akatono. Kaneyo gira oliko katono kaneyongereko wano katono. Kubanga ndi mu kibuga munnange mbadde natambudde dda. Awo. Wano wali watya? Awo. Beera awo. Kale sir. Onayogerako naye? Kale. 9:3 BFM kitabuli ky'omuziki ali mu taxi abali ku boda stage wonna manyi abali mu supermarket abali mu zakedi ke kaseera kano tugutie mule. Hello. Ma Peter. Wani mukwana. Nze Kalanzi. Kalanzi ngo badobuze. Ate nze mbuze nga ate nange mbadde nebuuza nga tokyankubira kujja kutwala ku mulimu. Wange. Mbadde nakyusa ennaku zino nenga wendi. Oli otya Kalanzi? Gye ndi nyabo oli otya nyabo? Gye mukwana. Ng'opoye kiki waddawa? Wendi mpola. Mama, obuze oba oli kukaliwa? Gyendi mpola ennaku zino badde tuzitambula bulungi. Badde nafunamu ebinkyankalanyamu katini. Ate biki ebikukyankalanya? Mpola neze mbuuza. Owe wange omulabako eyo? Ate mulabako nzisi ate nga musangawa? Hello? Wangi? Nti muleke nafunamu obuzibuzibu obw'abazadde eyo. Bazadde babadde ki? Anti era nga bw'omanya embeera yaawo omwami. Ate omwami abadde ki? Ng'abazadde bansaba okuleeta omusajja ewaka. Badde abaana 2 tebamumanyi omusajja. Ne ngamba bannange ate nga bw'omumanyi mwavu. Kati nabadde nafunayo omusajja wange eyo. Bye ndiko binsumbuwa njagala nsooke mutwalira abazadde bamulaba ayanjule. Atali ono? Atali ono. Ogenda kikola otya?
kyaye bibigwanga naawe. Omusajja ate oyo waawa. Ali eno saidize eno mpigi. Njagala mutwali abazadde ayanjule abazadde bagubeere bagumu. Nfumbe wiiki yange oba omwezi gwange nzireyo wa Tata Peter. Kati lwaki tewakiyitiramu Taata Peter niye ate noddukayo buddusi? Tata Peter talina sente. Talina tona ayina waka naawe. Nja kufumbayo omwezi oba wiiki zange nga 2. Nzireyo wa Tata Peter. Kakati olwofa ki? Abazadde bali ebintu ate nkole ki? Ate bazadde bali ebintu bityanga ate si bituufu. Naye gwe olabika tata wange tomumanyi. Antadde ku puleesa ku muliro mu kiseera abaana ozadde abaana koleka musajja biki ate Tata Peter naye nga bw'omumanyi talinaamu ssente ate nyinayo n'ekigagga kyange kati kintwala ekyo. Anti kakati obuzibu kati ogamba ofumbeyo weeks 2. Wiiki zange 2 zimala nzeeyo wa Tata Peter. Kati bw'anaakulemerako nti njagala bintu byange bye natwala ewammwe. Abasajja abakopi bakyaliyo badde ki? Abakopi abakola ki? Abasaba ebintu nti olazeewa. Tasobola nabbi ngamba ye ng'agenda ewaka abisaba. Alina bisaba abazadde. Abasajja nno gwe nno kyali ku ebyo. Kalanzi otiira bwereere. Nze mba nabiri ebintu. Ng'agenda mu bazadde ng'abisaba ye maama. Abasajja abakopi bakyaliyo. Bakopi? Tebaliyo baggwayo. Maama nno babisaba. Tewali. Tajja bisaba ng'agenda abisaba mu bazadde gy'abitutte. Mama Peter. Kalanzi. Mama Peter. Kalanzi. Ompulira? Nkuwulira Kalanzi. Oli ku BTFM oyogera ne mukunja. Oli mu kukyanga basajja mb'otwalira bazadde bo bintu. Oli mu kubba musajja. Oli Mukama Katonda. Ndi kuki? Oyogera ne mukunja mu ndobeso ku BTFM program sisimuka.